نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما تينا منوجة مجفق الله سبحانه وتعالى tumwebaza Allah ekitiibwa okubeera nga akyatwadde omukisa ne tubeera nga tukyali ku nsi tukyali balamu. Tumwebaza ebyengera Allah byatwadde olunaku olwaleero. Tumusaba Allah ekitiibwa bitukuumire abiteekeremu omukisa mwana wattu bituyambe mu nsi muno ne mu maaso ge Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaasira bonna bonna abafunye obuzibu olunaku olwaleero nga tubagamba nti obugumiikiriza empeera Allah subhanahu wa ta'ala muyateeka empeera ey'amaanyi mu nsi muno ku misiiba Allah gy'abatuusizaako. Olwokubanga Allah agamba nti ma asabaka min hasanatin famin Allah, byonna byonna byolaba ebirungi byotuukako n'ojaguza n'okola ki kyolina okumanya Allah subhanahu wa ta'ala yageza okubeera nga bituukako. Ate nga kulla yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Yamugamba Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambe nti teri kiyinza tutuukako okuggyako nga Allah subhanahu wa ta'ala yakituwandiikako, tekijja tusukka. Era nabbi n'agamba sahaba n'amugamba nti wa'lam annama akhtaaka lam yakun liyusibak, nti malina okimanya omuntu yenna mu bulamu bwo ne mu buwangaazi bwo nti kyonna kyonna ekikusubye n'otakifuna tekibadde kyakutuukako. Ate wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, kyonna ekikutuuseeko omusiiba okutuuseeko tegubadde gwakkubuuka newankubadde ng'olaba si ye gwe abadde asaanira. Abatamanyi okubuuza Katonda nti lwaki nze, lwaki ebyo byonna byonna fi kitaabin mubiin. Allah subhanahu wa ta'ala yabiteekateeka nga tulina obbiyita muno. Olwekyo omuzaafu mungi ku Pal FM tukuutira afunye omusiiba naddala mutabani wange Shafi Sharifu afiiriddwako muwala we mukyala we. Allah musaasire amusonyiwa mukyala bambi, era bagenze kuziika Tanzania mutabani wa mukwano gwammwe Khalifa Hudu Muwonge. Then mutabani we omukulu yafiiriddwa naye omusiiba tusaba Allah bwemu empeera bw'obugumiikiriza ate abeerenga abawa okulongoosa mu maaso ge. Amanya n'eddoboozi ndi Sheikh Hussein Muwonge ku Pal FM. Olunaku olwokubiri tubeera mu maali y'abasika, miraathi oba faraidu oba amannya gonna seeka ge yatugamba, oba tarika, ilmu tarika, otuwa amannya mangi amanya mangi naye ekikulu kya byonna ekinyusa eky'amaanyi tuli tusimbudde ku maali ey'abasika. Omusomo guno mukulu nnyo. Kikola ngamba tina nnyo bakootira nti alina waawandiika kuba gwo guno gwa njawulo n'ebyafaayo. Ebyafaayo osobola biwulira ku munno naye guno tebasangika abagusomesa. Era Sheikh Alamba Kasule saba Allah batukuumire n'abamufaanana okwewaayo okubeera nga bakwata ewali eggumba. Naye Abaganda bagamba nanyimufu akwata wawunya akwata wabundu mwakwata nammwe alhamdulillah twakwatika. Tusaba Allah ekitiibwa abasaasire abawa obusobozi okutuukiriza n'okubeera nga tutegeeza abantu kye balina okufuna. Ennaku z'omwezi tulina eky'ekumi-n'ettaano omwezi ogw'ekitiibwa gwa Dhulqaada, ekitegeeza abagenda mu hajji mwana wattu babuzaayo ennaku zitawera 15 abantu okubeera nga bagenda. Olunaku olusooka mu mwezi gwa Dhulhajji gwina obbasangayo e Makka nga gye bali. Efuteri nga maze zifuna beetegese batandike emikolo egy'ekitiibwa, emikolo egya hajji, ennyumba yakulamu ennyumba ya Allah. Era nga nabagamba eggulu tino olwaleero bannange tusabire nnyo ku baganda baffe abo nabo abagenda ku hajji, mwesabire nnyo okuyitirira kwakalwadde ennaku zino engeri gye bakalanga ereme kubeera nsonga mwana wattu bayingirira mu kugenda mu lugendo olw'ekitiibwa. Bangi abali balina okugenda mu 2019 2020 ne batagenda olw'obulwadde. Mwana wattu abamu babaddiriza ssente ne ziggwa nawo. Babaawo abaasigala nga bahaaji banniya
ye hijja yagifunira mu nniya mwana wattu teyagenda nyumba ya Allah. Tusaba Allah ekitiibwa omwaka guno bandu wattu Allah abeerenga abateramu obwangu babeerenga abagenda okulamula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Omar, naam Sheikh, wetwawumulira nga watulaze ku kibayita ilmu al-mirath. naam, kitegeeza kino tuli amanya mu lulimi olwarabu kyeki butereevu, notulya mu sharia oba mu diini yaffe bwotulya omusomo ogwo tutegeezaamu ki. olunaku olwaleero tugenda kutandikirawa. bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله ونشكره شكرا يوازي فضله ونعمه ونستغفره من كل ذنب وخطيئة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خضعت له الرقاب ورغمت له الأنوف وذلت له النفوس وانكسرت له القلوب خلق فسوى وقدر فهدى وإليه الرجعى. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه من البشر بحكمته واختاره لتبليغ رسالته فبصر به من جهالة وهدى به من ضلالة ختم به الرسالة وأكمل به الشريعة وأتم به النعمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين جزاء ما جاهدوا وآووا ونصروا وبلغوا وبلغوا. Oluvannyuma lw'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaaluhu n'okumutendereza azizaako okusalira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatikka obubaka obw'okuba nti abutuusaako obukwatagana ku biki mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala biyetaaga kubanga tubituukiriza ng'abatonde. Nzizaako okwebaza omuwuliriza wa Pearl FM 107.9 program da'wa butereevu tubeera tuyingidde okubanga tetukuweereza ekikwatagana ku busika ye program yaffe. Ku mulundi ogwasembayo twasembayo nga tutunuulira tetwamaliriza bigambo byetunulako ne twogezaako okulaba amannya agakwatagana ku erimu ey'ebyobusika era twasambayo nga tulabye erinnya erisooka mu butuufu mu kunnyonnyoka ne tugezaako okulaba nti tulirambulula omuntu okubeera nga ate alitegeera. Okujjukizaako akatono twakutegeeza nti erinnya mu mannya ga irimu ey'ebyobusika mulimu erinnya eriyitibwa faraidu ng'era erinnya litwatunulako mu bufunze ne tukakasa nti twalinnyonnyola kaafi okumala eri oyo awulira okuba nga ataakutegeera ne tukutegeeza nti ekyajumisa faraidu ekigwisa faraidu olw'ensonga nti waliwo emigabo oba waliwo ebyetteeka ebiteekeddwa okuba nga bituukirizibwa naddala mu mala ey'obusika nga gy'emigabo gyennyini egyo egiri mu Qur'ani ekitiibwa obukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagenda mu maaso okuba nga ate munnange atema ne tusigala iffe abasoma Qur'ani era abagikkiriza okuba nga tugituukiriza n'okugissa mu nkola nga tugituusa eri abo bannannyini gyo. Ne tulaba taarifaati ez'enjawulo ku kigambo ekyo era twaziraba kasa abasinga obungi twazitegeera ng'eyakatwegattako njagala okumutegeeza nti ebintu bino Sheikh bibeera recorded era tubeera live okusookera ddala tubirecordinga oluvannyuma ne tubeera nga tetubiwanika era ku mikutu. Nja kuba nga ndagirira muganda wange ne mwannyinaze yenna agenda mu maaso kubanga ate otuwuliriza wonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza nti osobola okunoonya emisomo gino ku YouTube. Simanyi we bagiyita mu Luganda naye bagiyita YouTube. N'olwekyo osobola okuba nga ogifuna ku YouTube. Wegenda bugenzi osseemu nti Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Oba si ekyo ekyo kibiina ssebo era mbadde ngenda kukyogerako mu bufunze. Kakati bw'ogenda okunoonya emirundi erinnya eryo ku YouTube butereevu bajja kuba bakuleetera videos ez'enjawulo ng'era nze gw'owulira ku muzindaalo ezimu ku zo emisomo nali ngenda mu maaso okubeera nga ngisomesa so gyosobola okuba gwenda mu maaso okubeera nga ate era weeyigiriza ne gino gyennyini gye tusomesa gibaayo
n'emirala gy'otawulirangako nayo gyegiri. Esebo gwa wiiki ewedde inshaallah qarib gujja kuba gugendayo gunnaba kubanga gugendayo. So nja basaba inshaallah musubscribinge omanye ebyayirimu bya abantu abamu batwala yabtuuna fi subscribe bakeeriwa mu kusubscribinga naye katubasaba inshaallah emisomo yonna okubeera updated ne guba guyiseeko osobola okugenda ku YouTube channel n'ogilikinga no subscribinga no sako n'akadde buterevu buli twataddeyo omusomo gwonna osobola okubanga tugenda mu maaso okubanga ate munnange ogufunamu. Njagala njogere katono nnyo ku Islamic Inheritance Consultancy in Uganda association nga bulaba jamaiyati endala zonna naye nga association eno emirimu gyayo era bye bimu ku bye tusoma wano ku kulaba nti tutangaaza obusika obw'eddiini y'obusiraamu mu mateeka Allah subhanahu wa ta'ala ge yassa ne mu njigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu butuufu bwabyo nga bwe biteekeddwa okubanga ate bituukirizibwa. Akagambo kali consultancy akagamba ako kavvunulo kamalayo osobola okwebuuza kuba kwebuuza mu Luganda gwayagala okulungamizibwa ku by'obusika Islamic Inheritance Consultancy Limited weeri ku nsonga ezo abantu bangi nnyo bagenda ne bakaanira mu maali ng'oli tamanyi kyafuna olina akaana mu maali nga olustali yenam yemu ku mirimu gye tukola sebo. So consultations zonna weeziri emirimu gye tukola one tusupplying ebiraamo era tuyambako omuntu okukola ekiraamo ekituufu ekigoberera n'amateeka ag'edduniya n'agaakhira. Yes, era ekiraamo bwe kiri mu bufunze directly omuntu asobola okuba nga akifuna. Ofisi yaffe eri Kawempe. Okay, oli waba asoze okutwesigisako kopi kubanga towa muntu omu esobola okutwesigisobola okutereka naffe ekiraamo nekikuumibwa paka ku kiseera we kyetaagisiza biidhinillah. Naye era kopi tebamufeeka kuba ffe tubanga akhiru marja nti kale abasigadde bonna bakibbye naye onaakisanga ewaffe onaasanga kikyusiddwamu ng'abalala bayinza okukola fabihawanima tusangibwa Kawempe awo ku poliisi wennyini tosukkawo awo wennyini otusangibwa era bw'oba otuusibwa ekipande osobola okubanga okiraba. Gwe ogenda ku YouTube namba z'amasimu kweziri osobola okubanga ate butewe busobola okututuukako wegendayo subscribing osobola okubanga ate ofuna emisomo egyo mu bujjuvu inshaallah. Naam. Ni mukadde waffe Sheikh Umar Kasule tuli mu byabusika bannange tuli mu maali ey'obusika. Naam. Bw'oliranga omusumo guno nga guyingiddewo osooka n'owumuuza by'oliko n'owagala obulabongo bwo lwokubanga kirimu ensonga bbiri. Ensonga esooka waliwo abatakkiriza batya abakyali mu nkola enkadde nti omusika abaki nti omusika abeera omu gye bangi balina enkola eyo n'enzikiriza eyo. Abalala osanga abakyala abamu ngaera nga abakyala bali basatu bali bana oli alowooza waali be wawe. Exactly. Naye kyemmanyi omuntu kasitaafu kyotusomesaako byonna bigattibwa ebyo byonna byakutangaazibwa inshaallah. Tukubiriza bukubiriza ali ku Radio Pearl obutakyusa kalimike buli lunaku lwokubiri n'ebbanga lyonna abireko ng'awuliriza inshaallah. Tugende musomo Sheikh. Naam, okusinziira nga bwe tubanjulidde mukkirize tugende butereevu ku taarifu ey'okumeka ey'okubiri oba kye twandise definition ey'omulundi ogwokubiri. Tugezaako okunnyonnyola ekigambo obusika kye bayita faraid. Twagamba amannya ag'enjawulo ge baakiwa bagiyita faraid ne bagiyita almawarith ne bagiyita attarika ne bagiyita fiqhu lmirathi au fiqhu lhisaabi. Kati ago n'amannya tugezaako okulambulira twakugamba ku mulundi ogwaggwa ti amannya gano gonna bw'oba ogawulidde gategeeza ekintu kimu wabula bw'ogenda okuyingira into details munda waago amakulu g'ebigambo bino ojja kusanga nga buli kimu kyonna kinnyonnyola nnyinnyonnyola eyawukana ku kinne waakyo. Oba okategeera bulungi? So gonna gakuwa ekintu kimu nti gonna getolera ku busika. Naye ate bw'ogenda okunnyonnyola buli linnya yes ojja kusanga buli mulirina definition ey'enjawulo buli omu yina engeri gye limanyikiddwamu ey'enjawulo. Akkiriza olunaku olwali tugende ku linnya eryokubiri eriyitibwa ilmu almawarith. Ilmu almawarith yani faraidu ka ilmi almawarith. Kye tuyita faraidu oba ebyobusika eby'eddiini y'Obusiraamu bwe tuba tukitutte nga ebyobusika ku musaayizi ne batugamba batya. Okusookera ddala tukisookera nnyo ku bantu ab'olulimi kubanga ebigambo bino engeri gye biri mu lulimi Oluwarabu tulina okusooka okwawula abakitegeera mu olulimi ng'olulimi
ne bali abakitegeera mu mateeka ng'amateeka abantu aba mutakassisina fi hadha al-ilm abakugumuyo bo bakitegeera batya kati mukusooka abamanyi olulimi oluwarabu n'aba abasajja abawarabu bakozesa olulimi oluwarabu bategeeza nti ekigambo mirath اللغة يطلق بمعنى الإرث bo bakisemberaganya oba kitegeeza kyekimu al-irith mirath معناه الإرث obusika kyekimu masdar waritha ash-shay'u wirathatan ngere ensibuko y'ekigambo kino eva mu kigambo mu kalimati wiratha obuki obusika wa mirathan wa irithan ezo zonna masadir ganti wa maanahu naye nga amakulu gaakyo mu lulimi olwarabu gye tuli intiqalu qinyatun an madha an ghayrika min ghayri aqdin intiqalu qinyatun qinyatin kwe kujjulukuka kw'ekintu okuva mu mukono ogumu oba okuva mu mukono gwo ila ghayrika ne kugenda mu mukono omulala min ghayri aqdin nga tewali ndagaano nga bwolaba endagaano ekolebwa mu kugulaana wakati wo n'omuntu wala majara majra al aqdi wadde kiyinza okuba nga kyekuusa ku kuba nti mwakoze endagaano so tugamba nti ekigambo mirath kye bategeeza mukyo kwe kujjuluka kw'ekintu okuva mu mukono gwo ampuliriza ne kigenda mu mukono omulala naye omukono gwe kigenzeemu waba tewabaddeewo kugamba nti ekintu kino ngenda kikuwa ekintu kino ngenda kikuguza sente bweziti yes wala majara majra al aqdi era tewaliiwo kintu kiyinza kwekuusa ku kyefaanaanyiriza ndagaano wakati w'ababiri ng'ekintu ekyo kijjulukuka okuva mu mukono gwo okugenda mu mukono omulala kyava agamba nti wahuwa kyategeeza mukyo weyutlaqu bimaana al-mawruth era abasajja bannalluga bwe bakyogera bagamba nti yutlaqu ala maana al-mawruth babeera bategeeza ekintu kisobola okuvaamu era ekigambo ekitegeeza ekintu ekisikirwa mu kigambo mirath musobola okuvaamu ekintu ekisikirwa erinnya ery'ekintu kyonyine ekisikirwa gwe ekisikirwa bingi ne duniya eno yennyini gyolaba esikirwa sebo ne duniya ekola ki esikirwa naam kakati wa huwa al-malu naam exactly naga nti yagamba nti agamba nti wa huwa al-mal yemali kyategeeza kiri ekisikirwa agamba nti yemali au shay'u al-muntaqilu oba ekintu ekijjulukuka anil mayyiti okuva kwoyo afudde okitegeeza batuzizaayo wali bannaluga batulaga ensonga ekintu kino lwaki kijjulukuka okuva mu mukono gwo gwampuliriza ne kigenda mu mukono omulala baada mautika singa oba ofudde liwarathatihi naye nga kigenda eri abasika abo tebagambye nga kigenda eri omusika awo omuntu abaana abasika bameka manyi olwatuuliriza eyo yamanyi ngate abasika bali bameka ze mmanyi omu liwarathatihi eri abasika kubanga hi alhau yaluji ila almayit walmayit mufrad mayit amufwali omu naye ate bagambye bawarathatihi abasika abe kam minhum babira bameka tujja kiraba mu maaso insha Allah jagamba nti wa maanahu kyava tugamba mu mbere fanaga tugambye ekikusokera lutunulidde ekigambo ekyo nga tugamba nti emaali ejjulukuka oba ekintu kyonna eky'omuwendo kijjuluka okuva mu mukono gwo ng'ofudde ne kigenda eri abasika abo mimbaadihi oluvannyuma lw'okufaako binasabin ng'abantu abo abasika lwe twogerako kati mu quotation binasabin olw'oluganda yes olw'oluganda relativeness ebeerawo wakati waabwe au zawujiyatin oba obufumbo obutuufu obuyinza okuba wakati waabwe ombiriri ontegeera bulungi kyava agamba nti binasabin au sababin kati sababin ye zawujiya nga kijjulukisa ekintu ekyo okuva mu mukono ogenda mu mukono omulala olw'oluganda oba ensonga endala nga obufumbo oba kye bayita obunonozi ku nuligo litwagezaako kitangazaamu katono obunonozi kubanga omuntu yali mu buddu n'akeera enkya Allah subhanahu wa ta'ala n'amutaasa mukama we n'amuta n'ava mu buddu oba n'aba nga waliwo omuntu
eyajja n'amugula ewa mukamaawe n'afuuka hurru. Nja kuwa ekisampe emu kw'omu ku basahaba abamanyikiddwa ennyo abamanyifu ennyo, Bilal ibn Rabahi radiyallahu ta'ala anhu. Bilal ibn Rabahi yali muddu era bimanyikiddwa nti Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yamugula okuva eri Umayya. Yes, yamugula okuva eri Umayya, nga Umayya amaze okulaba nti omusajja ono engeri gye bali balwanyisa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ne baga nti omuddu oyo talina makulu, tumutte. Abamu ku bo bagamba tumutte, naye Umayya ng'omusajja yali omusuubuzi n'alaba nga afiirwa, n'agamba mumubonereze. Kati mumbonereze bali muboneza nga baagala okubanga bamusaanyaawo. N'agamba nedda, njagala tufune amugula. Kati ne wajja omuntu asobola omugula yali Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Bwajja okubanga amugula ne fahassasu annahu muslim, ne bakitegeera nti musiraamu. Okitegedde bulungi? Ne bakubisa eyali badde agula. Yes, ne batripolizinga eyali badde agula miliyoni 10 ne bamuguze miliyoni 3. Yes, Abubakar naga ndi radio zibawo. Kati Umayya yali musajja musuubuzi nga tayinza kufiirwa, bwatyo Abubakar n'agula Bilal ibn Rabahi n'amufreeinga n'afuuka free. Kakati Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu olwo kikibalibwa obununuzi yanunula Bilal ibn Rabahi mu buddu. Awo waliwo obusika bwe tujja okunyonnyola insha Allah. So kyava agamba nti ekigambo mirath ma'khudhu min al-baqa'i kijjibwa mu kintu ekisigalidde oba ekisigaddewo. Wa asluhu mawruthun, era nga n'ensibuko yaakyo kiva mu kintu ekikola ekisikirwa. Kitegeeza bw'ofa nga talina ky'olina. Naye simanyi omuntu afa nga talina ky'alina. يمكن لكن غريب غريب شيخ kubanga ne bwe balugoyi nagende Dubai okuyiyanga yekanibwezalimu. Naam, ye mali ye nyingi je mbadde ngamba kyovola gati mustahil ebiseera ebisinga kubanga n'olugoyi lwe nyinyi ne bwe baluyulifu nayo mali hadha malun fihi ma tarahu malan wa ghayruka la yarahu malan. Walugo chola banti mali ngomla tachiraba nga mali naye kati era ne mbumba ba Luganda era wadde abadde mwavulu nkupe tewabula yoke musikira ne weba mpeta ne weba mpeta aganti wal mustahiqu lil mali bil irth yusamma warithan. Noyo gwe bagambye nti ateekeddwa okutwala ekintu kino kitwogedde kijjuluka okuva mu mukono gwo okugenda mu mukono gwe gwe bayita warithu ye musika. Gwe bayita warithu musika. Wajamuhu waratha, naye ate obungi bwa kiri kibadde mufrad singular form, ate bwe tuba tugenze mu plural form obungi kye bayita waratha, abasika. Wawarithuna, era babayita abasika kye kimu ajamu mudhakkaru salim. Wawarathun, era basobola bayita warathun, abaki abasika. Agamti wa man istuhiqqa maluhu bil irthi yusamma muwarrithan, oyo yenna abakakatiddwako emmaali ye okubeera nga ejjulukuka okuva mu bwennyini bwe okugenda mu bwennyini bw'omuntu omulala yusamma muwarrithan, yayitibwa muwarrithu. Maanahu almayit, ye muntu aba avudde mu bulamu obw'ensi. Ogwo ge maana aga lugha we tubadde mu lulimi luwarabu. Saawa zino njagala tubeere nga tetujjuluka okugenda istilahan, mirathu istilahan, yani min almutakhassisina bihadha alilm, abantu oba abamanyi abayirimu eno bwebabeera batunnyonnyola ekigambo mirathu bategeeza ki? Batugamba nti huwa haqqun qabilu litajazzi, haqqun qabilun litajazzi, ogukkiriza okuyulikayulika. Omugabo ogukkiriza oba okutematema, okutematema, okuyuzaayuza, okumenyaamenya, byonna biyingira waawo. Mathalan, for example, kiringa bulaba ekibanja. Ekibanja bwe kibanga weekiri qabilu litajazze, kikkiriza okubanga kitemwatemwamu. Ono natwalako fuuti bwezi, tuli natwala fuuti bwezi, natwala fuuti. Ontegedde bulungi? Wa idha kunta ma'a shay'in muta'addida, ne bwoba n'ebintu nga byanjawulo oyina ebikopo biweranga 50, tukkirizibwa okukola ki? Bikkiriza okukola ki? Okubigabanya. Ontegedde bulungi? Buli omu n'afuna oba afunye kimu kimu, afunye bwe biti hakadha.
so هذا هو الحق حق القابل للتجزي مثل ذلك أجمع ثبت لمستحق ng'ekintu ekyo ekikkiriza okubanga kitemwatemwa buli ekimwadde temeddwamu mu kyo thabitu limadha limustahiqin nga kigenda eri oyo akakasibwako okukifuna yes saali okumpi naye oyo akakatwako kuba osobola okubeerawo naye nga tokakatibwako oyo akakatibwako okukifuna mugaggo ba mwavu baada mauti man kana lahu dhalika oluvannyuma lwa nannyini ky'okufa liqarabati bainahuma kyekisookera ddala olw'oluganda oli wakati kitegeeza nti oyo agenda okufuna ekyo kiri mu mukono gwo qarabatun bainakuma waliwo oluganda wakati wammwe y'ensonga esooka au zawjiyatin oba obufumbo obutuufu so si buno bwakakubye eddirisa obuwundu bwempulira kawundo yes au si bufumbo sheikh obufumbo butumanyi obwaffe bulina empagi 3 wainda baadhi ulama empagi 4 ontegedde bulungi lwonna okubanga omukyala wamuwoowa nga wanu wafuna kabul radhita wakkiriziganya wakati we n'omukyala buli omu n'asiima munne washuhud abajulizi nga baaliwo yani shahidai adilain abajulizi ababiri abenkanya ate nga basiraamu owulidde n'ekirala abalala kibongerako hadhihi thalatha muttafaqun inda baadhi wa yani mukhtalafun inda baadhi ulama abamu bazeegattako abalala bazaawukanamu abalala bagamba nti n'amahare bagongerako ng'empagi yes abalala ne bagongerako nga shurutu tamami nikahi okusinziira ku ndaba z'abamanyi abamu bagamba nti gajuliriza obuki obufumbo so mumbere fanako bwetu mbufunze ekigambo kino kibayita haqqu qabilu tajazzu ekintu ekikkirizo kitematemamu ekyo ekikakasa oba ekikakata ku buli yenna akakatibwako kubanga afuna baada mauti man kana lahu dhalika oluvannyuma lwa nannyini ky'okufa liqarabatin bainahuma olw'oluganda oli wakati waabo mbiri omufuna asikira ekitegeeza ekitakkirizibwa tati kisikibwa kisikirwa bate ekitiibwa wangi ekitiibwa ekitiibwa omusajja abadde imaamu ekyo si kyawusika tunjambira insha Allah n'ekisembayo awil wala oba obununuzi tubulabye bwebubeerawo wakati w'oyo ali hurru noono abadde omuddu wallahu taala alam barakallahu fikum okyali ku Pal FM kimusankunzimende kuli omutuwa bulijjo tuli mu maali ey'abasika seeka atunnyonnyola atubuulira ekibayita emaali y'obusika kyekirwa ekisooka kuliko obukwakuliza obukulu afudde ate kubanga bwali temujja kwegaya emaali ya musajja olwokuba mukodo oba alina we yalaga nti omusajja ono engeri gyali muganda waffe neyalinga eyafa kati kana kapolitiki yatuwa eno katukeddize Allah yatuwa wateeka okubaawo afudde ekyokubiri seekana tugamba nti wateeka okubaawo ekigenda okusikibwa ekyokusatu nibabeerawo mu abagenda okolaki abagenda okumusikira tugenda kumulamu Katonda inshallah bonna tukumye biidhnillahi taala tujja kubeera nga tweyongerayo ne programu yaffe tuli ku maali yambu y'abasika tovaawo okujjako okubeera nga weeyongera kubeera nga weetereza tuyige paka kadde akasembe inshallah taala alhamdulillah maali yamusaka yawomuleko nga bwenye njojirya nzibo ogitegeera